Hey, hello Alex. Yes, Papa. How are you? Good, thanks. How have you been? Kawa, man. Jolly. Jenny. How do I win a share of this 50 million VIP points? Very simple, man. You need to have an online account with Fortbet. Yes, and at least bet 2,000 Uganda shillings or 2,000 VIP points. On a daily, you can also bet on pre-match, live in play, or virtual soccer fixtures. By the way, it doesn't matter whether your bet wins or loses. When do I start? The battle runs from 29th March to April 28th, 2024. Let me sign up now. Yes, www.fortbet.eu. Join the Fortbet Easter Madness Battle and stand a chance to win a share of 50 million VIP points. Visit www.fortbet.ug. Log in and place your bets now. Fortbet. Play for billions now. Katonda wange lengere somere litendeka abasawo n'abazaalisa Mityana Institute of Nursing and Midwifery namatidde dda owange alina kusomera wano lyazimbibwa walungi lirina buli kimu si kweyiiya nga n'omwana alisomeddemu tayinza kubulwa mulimu afuluma mukugu mu kyakola lisangibwa Mityana mu tawuni kulidde ebuswa bulongo Mityana Institute of Nursing and Midwifery weewandiise kati ebisale byabwe tebitiisa nawe laba waka lengera omutindo toyizoka sokete zijjula abantu obeyambirawa nenkuba bwetonya tubomola negayitamu negakkirira kyegigala osime endala ate nsimewa kati abugalawo abagalewo nawe twalinawe balaga bagalewo agalawo kijjaki toyi zajjula tamwinawe mufulumira oyo namugamba dda tukozese DX4 ekizibu kya toyi okujjula tubenga tukimaliriza yaganda DX4 lyeddagala erinnula kazambi mu kabuyonjo kebe ensime oba zino enzungu weekwate DX4 akumaleko ekizibu kya kabuyonjo okujjula n'okuwunya DX4 tetumutembeeya aliwandegeya ku kizimba okuli Dakota essimu 0706898877 DX4 kasita omuyiwamu nga kabuyonjo ekala kati leeta tuyiwemu kino kya maama mu kyalo Wakiso Comprehensive Institute of Health Sciences lisomesa certificate in nursing, certificate in midwifery, diploma in nursing ne diploma in midwifery extension. Wewandiise mu January ne July intake. Yagambye mbwe kozetya enkenku efuuse enkenku waliwo omukugu aweereza akisaawo ng'agamba omukugu oli naye yabuze muwulira ng'ayogera ku mwenge gw'enkenku gwenjogeddeko. Sebo President enkenku okwongera ku kintu ky'omukulu oyo naye akibuzeemu omwenge waliwo ekibaga nti gukuze oba guganye kati enkenku gugaana okukula ne guba akatugambe ng'emmere bwekona ne gusigala ngaaga nti gulinga omubisi halo tugenda wajini n'akakiwa kabuwa ye ali wamu ne Musa bakayimbira ne Musa nga bw'omulaba halo Hello. Okay, ku makya g'olunaku olwaleero nkwaniriza ku Bukedde TV1 anze Musa Semwanga nkedde kabowa eno embeera y'obudde muganda wange eri kiri naye regardless we have to move on ne program yaffe olunaku olwaleero ekyenkya ne celebrity breakfast olunaku olwaleero olunaku lwakubiri abazzeeyo okukola mu kulikeyo mu ggandalo lya Easter muganda wange abantu yesterday offices zabadde nkalu enguudo zonna zabadde tezirina jam naye nga ffe we tuli tukola olunaku olwaleero ndi n'omukyala omu ku bakyala ndowooza abaludde mu nsiko y'okuzannya emizannyo muganda wange erinnya lye liri so common liri so famous mu corridors za movies naddala ebina Uganda oba emizannyo engeri yonna gy'oyagala okitwala twamumanya nnyo olw'erinnya mukyala neighbor naye nga for now anyimiridde alongside her new monster car erabikira ddala bulungi nnyo mbadde njogerako ne Hassan andeese wano aŋŋambye emmotoka eno abagirina e Kampala balinga abantu 5 however nannyiniyo waali tetugenda mwogerera on that note Anna kinaasoboka kanzi let me be a gentleman. Oh, thank you. Onkugulira oluggi luno. Okoze omwami yandibadde agukola. Mwami ki? Omwami wange. Kansubenta ajja kukira bubi. Ayinza zimba mulidde mugulizi tugenda kola abakozi naye naye talina ngeri yonna. Ayina ebintu bwe bityo bitera omunyiiza. Atomanya ayinza ogamba mukazi atani amugulidde olwaleero. Yalina ogukola ogwo. Nenga oli otya? Ndi bulungi gwogamba otya se. You're looking gorgeous. Oh, thank you so very much. Gorgeous kitegeeza kimpozi mu Luganda tubamenyere mu. Gorgeous kwega gold yasuka n'abeera gorgeous. Mbantu mula bulungi. Oshanana. Nga nshininga.
Yes. Kati nengato gye wambadde gye bayita batya? Eno wagirina sneaker. Just a sneaker, yeah. Okay. Mm. Lwaki osazeewo kwambala sneaker olunaku? Because olw'obudde bwe yambala obukondo ne busima mu ttaka tekikola. So sneaker bouncinga ku budde buno obubi ate nga ndi mu buddo eba ekola bulungi. Okay, kati kano oyina ka gold ne wano oyina essaawa ematchinga n'empeta ekintu ng'okiwanise nnyo nakacwa. Ekintu tekiyabike. Tekisobola kwabika. Tugezaako naffe okubeerako nti tulayika bulungi. Omanyi abantu abo be tukolera abatwagala otulaba bw'akulaba ng'ofaanana bubi agamba ebyo tebikyalabibwa oyo yaggwamu baagala alabika bulungi. So tugezaako naffe okulayika obulungi. Kati oli ku fulo yakumeka nasemba okumanya ng'olina emyaka 5. Yes. 50 years. Yes, ndoza amanya myaka nga ebiri mabega. Mu mwaka guno nga 12 July mpeza 5 mu 2. Totidde najogera mu kamera. Nga ntunudde mu kamera nga nkugamba gwe omulabi gwakwata kambe n'ogisala ne bw'onookola otya jijja kutuuka okubanga gyeyogerera nti ayina 5 nti alina 6 lwaki ngisala. Oyina 5 mu 2 this year inshallah. I'll make mukama nga jimpadde inshallah mu myezi mitono. Akitegeeza ky'okulaba nti muganda nga omaze that long ku nsi Katonda oyinza mwebaza ki? Oh my God. Sometimes mama nge yagambanga nti okukula kulaba. Okula kulungi ate okula kubi. Mukama kwe tumanyi kyagala kumusaba twagala okula ate n'ogamba senga nkyali muto senga bino tebintuukako. Bw'okula ebizibu bibeera bingi buli kimu kitunuulira ggwe buli muntu atunuulira ggwe n'otuuka ne bagamba nti walaba abo tebalina kye batuyambye nga balala bagala obayambe ate nga nawe oli mu kweyamba. Okula kulungi nti olaba ebirungi bingi ate okula kubi olaba ebibi bingi otuuka okubanga omutima byegula yenga toyagana binyumya. All right, twogere ku Monster. Eno mpya nkadde omanyize njirabye ng'empya nasemba okulaba wali ku boda. Boda nga nagivaako dda. Wagivaako mwaka? Emyaka mingi nnyo nawe njitulako ngamba omusajja nga like ddamu akutte muga nti ntwala mpola mba musuna n'omusuna. Oba omusuna? Mba musuna muganja wowulira nga nkusunye ng'omanya ntwala bubi. Okay. Mukama yampaamu ekisa. Motoka kika ky'eno? Bagita Porsche Cayenne. Porsche? Cayenne. Cayenne si bbaala. Cayenne motoka. You can go great Porsche Cayenne. It's a car ya Mungereza. Tuli mbukadde mumeka wano 2-5. 100 sijja kugenda mu 2 sinatuukayo. Zino sente za kikazi za musajja. Musajja naye ateekamu. Kwagadde nnyo teweewaana nnyo kwosanga omulala n'agamba sente za kikazi. Omusajja wange ampa sente. Olimba. Aish. Ampa. Akuweera ddala. Ampa. Si kizike. Ampera mu dollars. Yes, kubanga ni America. Jangu tutambule tutuule wali naye nga abantu abatula ku Bukedde TV njagala tunnababuuzaako kimanyi tutandikidde mu vibe. Ngombuuza ibibuuzo anti ombuuza ebibuuzo bingi ngombuuza ibibuuzo so nga nnina okusooka okubitta. Yes, oyimiridde nakacwa. Abatula ku Bukedde TV, this is a woman of 50 something years. Obuto nalugaana. Abakyala mugobe embuto. Ne bakusanga bidakajika ne balooza nti ogenda kuzaala, nti owange ogenda mu atinento. Bane mugobe embuto ku mbiri jamu. Gw'olugoba otya? Bajja banneebuuzeeko munoonye. Mbadde manyi okolera abantu nti amagezi ogenda baaga abwerere. Frank Antula wali wano? Wali. Jangu otuule wano nakacwa. Have a seat. Engeri gye kiri mu kisiibo. Jenkins Mukasa wano tewali breakfast olunaku olwaleero. Abadde asuubira breakfast. Tuli mu sawumu. Tuli mu sawumu. Ni mu sawumu. Buli wamu tuba mu kulya. Teri kulya leero. Wangisebo? Tewasibye Franka naye ali smart yaze n'ennaku ezitasiibwa tatawaana kwetegeka bandyawo dda. Okay, twogere ku wakisizo. Sofa nabadde njogerako ne Leila Kachapizo gwe nadde njawo okukyaza wano olunaku olwaleero naye engeri gyakola side B nagamba semwanga tebanzikiriza naye gende ewannakacwa era by the way yakumpadde sooka omwebaza okwagaliza. Hey Lei, how are you? Mwita Lei omanyi oyo badde wange nnyo emyaka kati tuli mu emeka Leila naawe nno okuze. Okuze emyaka tuli mu mingi kubanga namulabira nga mama we yamuzaala dda aye ne mbala nti emyaka gye mulabidde giweze awo toga nti Leila naye akuze alinga mu nkaaga. Nze musinga Leila nze musinga mwana kunze oyo baby kunze naye thank you very much for loving me. I love you too. Thank you very much. Okay, tutandikira wano. Waki bakuyita nyazaala w'abazungu? Omwana yafumbirwa bazungu. Mwala nga asooka yafumbirwa bazungu. Era nanzalira abazzukulu abazungu. Abachota bayi.
Okay. That's why mami tanyazala w'abazungu. Wamukkiriza ate munnanga ave mu kaliche yafa agende mweri. Omwana owange nazala abaana babiri n'embeera n'owookusatu ow'omwami wange naye abeera muwala wange. Simulondera musajja. Ne bwandeetera afaanana atya mwerukaminga nti oyo gw'aba alonze mu bangi. Tiwe naamugaana gw'ayagala. Simanyi gye mba musindika. Ate nga nange ndi mukazi naliyo keeyo mu kwagala nti love oyinza okulinnya ku mutwe nga ne bakugamba nti oyo gwogera naye musezi. You can't listen. Katugende tuli abantu munanjijayo nga mbakuse. Kati awo sina mwana kye mwagaza kumugamba nti ate tokola kino ate ufuna ono ate yagala ono ate njagala muwanvu ate njagala mumpi ate njagala mugagga. Ekyo kizibu nnyo. Osaba ssala gwe ng'omuzadde tomwana kweta omusajja gw'oyinza okubanga wabuvunaanyizibwa naye nga tomwana ayinza n'okukubulako bubuzi. Nagenda nafumbira eyo mu bikaali mu bibaati ne mumunoonya nga ali eyo gye yefumbizza. So kati saawala zootekamu ng'omuzadde nti kansabira omwana naye gwandeetera ate mba mwaniriza. Okyakola ku radio? Nedda. What happened? Emirimu nga gimmalawo. Radio nali ngikolako naye nga ate ssente za Uganda nga teziwera. Abaana abo abange benkugambye bennina nga bamulekwa nga nina bakolerera. Wano omuntu ayinza okulanaga nti okola ku radio ng'akubalira ssente ate nga tolina. Nakusanga nakusaba ekyemisana nga mazima tolina. Kanimbeera nga nina okuddukako emitala w'amayanja okuyiiyaamu nga tewali asobola kugumiikiriza. Ningenda okuyiiya bwe namala okuyiiya kati nekumuuna ensotolinga kati era nkola byenjagala okukola. Mu kuyiiya eyo ku kye ebizibu byakutuukako? Bantikkako. Era ndowooza kati byebadde bikuli ku mumwa. Omanyi baagala ebibi bano. Byebadde bikuli ku mumwa nti nedda gwabinteekamu. Bantikka. Banange ennyonyi eyo nga bakutisse mukwano gwange. Naye ate we nawonera social media yayite nakubanga bweri kati. Gwali mwaka ki? That was 2007. 2007. Bantika okuva e UK. Nagendanga nembeerayo nempisa mu bbanga lye banzikiriza okubeerayo. Kati unluckily obusiru bwange korona vaate UK nengenda mu America. Bwe ngenda mu America nga nirabidde nti ebbanga lye mbaddewo lisusse lyenina okubeerawo. Ate bwe nava mu America nakoma obukomi e UK. Ne balaba nga nafulumye waabwe ogenda mu America. Ate gye nvudde bagenda okubalabamu ebbanga nga na overstayings. Ne bambuuza kajjoji tola nina ebigambo byambula. Ne banga tukuza kwetokota oddeyo. Ne banza kwetokota ne banza mu America. Mu America gye banza nali nyenze ku convention. Kubanga convention nga nyiwulira sigibeeranga mukko nga nsabye ku visa ngendeko mu convention. Bwe nagifuna nengenda ne visa yo mu UK tije ndi okuviira ngendeko mu convention. Kati banzizaayo nembyanga. Obulamu buno kyenkugambye kiri kusooka nti okukula kulaba. Mbirabye byonna. Kati we bakuza toddangayo mu America? Mu America naddayo ne Bungereza bwe banziza naddayo dda statafa. Omwana kye nakola ne muyingiza mu Bungereza. Bali bangambye nti olidda wano. Omwana n'ayingira Bungereza. Ne mbasogga omwana ne mutwala asomereyo. Amaze wano yini ne mga yingira ogenda osome masters. Bwagenda kusoma masters ng'afumbirwa muzungu. Omuzungu gaga nazala ino okujja be ku mbaga. Ongana otya? Nebino ebintu byonna nga obifunye mu kaserengeto. Ontegeera otya? Mukama nga yakuwadde n'ennume ezaala. Kwada buli kimu kiri ku muswete. Si muswete kubanga n'omwana omutuuka okumutwala e UK it's not easy. Nti olina okwerekereza ng'omuzadde. N'ogamba nina okwerekereza kubanga omungereza okw'omwana wo visa ey'okusoma ayina okubalamu nga school fees kweziri ku account ngezigenda omutambuza kweziri ku account nga zagenda okulya kweziri ku account n'amukkiriza okugenda okusomera eri. Kati we mukkiriza okugenda okusomera eri naye nga nze wano nkikubye nkoze n'amaanyi agende nga nina kyengoba era kati ngenda kyeri. Kale ate olina we nabadde nsoma nga nkunoonyolezaako ne bangamba wali osiba ebituttwa. Walina saluuni mu Kisenyi? Ekyaliwo eriko nasooka mu Kisenyi ku Owino wasookera nga nakatandika ku Owino awo bwe nfunafunawo akasente negenda ku Namirembe Road. Era right now ekyaliwo naye nga sikyagibeeramu eri mu bakazini bange. Kiza bino ebintu byemukola biri mu ssente nakakyo. Ebintu bye tukola sijja kuba nti biri mu ssente. Naye ssente buli mukisinzira zikwata atya. Tuyinza okuba nga tutunda ebinyeebwa fembi nga tubitambuza. Gwe n'ovaamu nga tulina kyofunye nenvaamu nga nina. Nti nyinza okukola 10 nengamba nti kaneerumye nkekereza olw'ebizibu byangenze bye nnina. Ate gwe n'ogamba nga gwe olina ebiwalirirwa byo oba ebiruubirirwa byo nga nti zibu zenkola nina okugenda tenjooge. Kati kisinziira. Ekintu kino ekyokuba ng'olina ky'okoze tekiri nti okola nnyo oba ofuna nnyo. Naafuna empola
asobola kuba successful okusinga ate omulala abadde akola ezizo ennyingi okusinga ezize. Mu Lugondero ng'ozannya emizannyo gino baani boogamba nti bakubeereddewo era oyagala obawo ebimuli byabwe nga bakyali balamu? Abasookedde bakayimbira ntegeeza ki? Ntegeeza ba directors nti wabeerawo omuntu akulaba nakudiscoveringa ekitone kyolina ate wabeerawo omuntu akulaba nakituulira. Ti bwe tusanga abantu tubasanga oluuso otuvuunusa oba oluuso tulekawo musitagana netwota naye bakayimbira bandabanga n'ekitone kwe kuntwala ku radio Simba. Twali bangi mukayimbira naye bagamba nti betaaga omuntu ng'ali creative nga akazanyo kabeera live si ka recorded kabeera live tutulako obutuuzi ne tuyiyaawo. I think you can do it. Mwami Senkubuge na ntwala jangu tugende tulabe nenkola okuva ku mchana neighbor oyo banzula nti I can do the I can nga nane kyone kyo kuwandika naye nga neetya nentuke Mwami Senkubuge nemuga nomuzannyo gwange nakuwandiise naye musobola okuguzannya baguyita kaawa twaguzannya I think 2008 I think nangamba buleti nti wotunulya ebintu byonna omuntu akuteekako ejjinya nti badirectors abamu agamba ozze kuzannya ate otugamba koyita muzannyo netuzannya omuzannyo gwange nga simanyiddwa nga ndi awo emyaka egyo kyali mingi emabega. So awo bena ndiwadde mpe ebimuli ogamba nti batadde ettafaali ddene ku bulamu bwange. Ate waliwo gwe baŋŋamba yakulinnya mu Lukindo nga muzannya oyo Kawenja Alhaji Kawenja oyo w'oku CBS Kawenja twali tuzannya omuzannyo nga tuli bayaaye. Kawenja ali leader w'abayaaye. Kati nga abayaaye batutuma tugende tubbe ebintu mu kibuga tudde. Kati bwe tukomawo nga tuleese Kilincho twamuyita nga Kilincho the leader of bayaaye ng'agamba muleese biruwa nga mukumuzannyo guli live ku stage. Kati mutuula n'atayo bayitamu n'abakubakuba Kawenja yanninnya mu lubuto. Tekyali ku script. Atabuka n'abeera nga alinnye eri kati unluckily na movie nga jadda n'ogwa mu mbi nengwa mu mbi nanninnya mu Lukindo era nabeerawo biddala naye nimala nimpona senga ngoba mwaka faana size ya Haji naawe yayita natuuka lula size eyo by then yali mutono muwanvu mutono nnyo era ogwo omubiri agufunye ennaku zino yali mutono abakulinnya mulembe guno tebantute mu theater kubanga ninnya ebimu sabigogera ku TV ekya happeninga naye nga akati nandifudde bufi kiro nyingi ezo. Kale ye Jini Nakachwa gwe tuli nayo ku makya g'olunaku olwaleero olunaku lwo lutandika lutya nkukedde oba sikkedde? Tonkedde nzuka saa 11 sometimes 11 dakika 15 my alarm ebeekaaba. Abantu bayinza okulowooza nti abali bulungi beebaka gwe yeebaka n'olubeera mu buliri paka saa meka simanyi kikyoliko. Nzuka okuva sometimes nzuka 9 nempandiika n'omuzannyo gw'empandiika nenzirawo mpandikira like an hour 10 nenzirawo nebaka another 1 hour and something. Oluusi nzuka 10 mu kitundu oluusi 10:15 oba according to my time oba 12 ne bwenzuka bwenti nkwata simu yange kulaba waliwo ayampeeza ku message mu kiro nebase bla bla bwe mala nebaza mukama okumpisa mu kiro n'olunaku olulungi nenyina mu kinaabiro nenaaba nekolera nenzija ku house wano bwe mbagenda kukolera walala negenda gye ngenda okukolera. Yes. Okay, waliwo yangambye wano bagamba Nakachwa muyambi nnyo era sente y'ennyango okugiryako naye ayina kubanga akwagadde sente yo yabukwakulizo. Muyambi nnyo sente yo osobola ogirya nga akwagadde naye muganda wange ekitali ekyo atanyiiga mangu biki ebitera okunyiiza? Ndi munyiiga nnyo n'obusungu bungi. Obusungu bwange buva ku mama wange nti waliwo ebintu bye tufuna nga byabuzaalirwana. Mama wange yali nga mukambwe nnyo naye nga ali so friendly nga twagala nnyo naye nga atukambwalira nnyo. So nesanga nga bwe ndi ngezaako okukyejjamu naye kinnemedde nga kati nga ngenda neŋŋamba nkambwadde nnyo sigenda kuddamu obanga like nagwe nkambwalidde oba tugeze n'omwami wange manyi omukambwalira omwami n'osobola eddiya era mpita mujaasi mpita maje so naye that is me ebisinga okunyiiza kunimba
when I realized nti wanimbye manya nti ekirimo kino kigenda kuteekawo kibadde kigenda kuteekawo ebirimbo 10 tukipingirawo nga tutambulira mu bulimba nga bukimu nnimba bulimbi kinyiiza okungamba nti tugenda kuteeka saa west tugenda kukola saa west n'otajja mu time kinyiiza obutakwata budde okungamba nti ojja kunkolera ekintu guno n'otakinkolera kinyiiza kwegamba naye ate bwemala tutegeregana n'ekiggwa ekyasente ogaa nti gwenjagala gwenzi waako nedda ne gwe saagala wemmanga nina obusobozi okumuyamba nsobola omuyamba. Okay, Jenny Nakachwa for you oyina project empya Leila Kachapiso yagingambyeko naye saagitegedde bulungi toyogera TV naye yogera ku project ojja kundeetera obuzi project bagita no time yes nze muwani tewali budde somango labo oliawo abaganda bagamba bo kabi kali mukulwa mu luzungu ne bagamba there is danger in delay tudde mu fena nkiza mu no time nti wobanga akabi kava mukulwa sengo badde wakola kintu kanindemu anja kikoledda olwakabi kaze if you kole kintu nga agamba nti tedi tomorrow kikola olwaleero okusinga okugamba nti ate kaninde enkya nga sineri lulusobola okukikola why do you wait for tomorrow? So no time is my new project ngezako okuyigiriza abantu nti obudde tewali abaana abasoma abo agenda zanyira mu school fees z'omuzadde dada golowooza nti omuzadde oyo sente azijjawa dada golowooza nti omuzadde oyo ate zaabuze naye abaana ne badda mu kuzannya buzanyi so mu buli kimu abazadde abayagala abaana ne batiitibye okulowooza nti n'enkya wendi n'enkya nja kumulabirira n'enkya weetuli enkya bwe batoliiwo omwana oyo omulesa otya nze nibaza mama wange may her soul rest in peace nti buli kyenkola nakiyigira ku ye ngagamba nti kola n'omutima gumu kola n'omutima gulu naye otuma omwana w'ennaku zino nakola nga tayagala namala gakikola n'omugamba kola kino naga nakikoledda wenkugambidde kikole kati nina ensonga so there no time is my new project kulukatsi walogayi bamuyita kulukatsi angambe semwanga omukyalo oyo ayina emboozi ennungi ku lubuto lwo olwasooka nti yalukweka maama waki maama wamukweka olubuto naye bannamusajja omwami oyo abantu beyongedde okwaga omwami oyo kamubuulire bulungi olubuto nalukweka maama yali mulwadde maama bw'alwala katwalina omukwano gwa maama gwatwalanga mutabani we yali ayina omwana gwamulabirira nga bono basamwenga n'omwana naye nga waliwo omukadde neibawo omukyala neibawo nga yakusigaliza bebiwo kati omuvubuka oyo nga yalabirira maama mwekya kiri omuvubuka oyo n'ataking advantage n'anjagala behind mama tamanyi mpulira muvubuka mwolezanga engoye nze ngolola engoye nze muyamba kino aleeta engoye ze ziddugadde mama ye nga amutwalanga mwannyinaffe kumbe ffe tulina engeri awanise ekibatu abaana abandaba eyo aba abazadde abandaba abe mubusembeza waka mubetegereze kati omuntu oyo nanimba namatiza nampanga yampa jukira mama obudamu bukeeyemu tasobola kweta kimwali muli awaka bulungi kalina ngenda nono nengenda nakyaŋŋamba nenfuna olubuto mama mulwadde nalina olumu kweka kati gwe yali oyagala mugende mugambe mbuno mama nina olubuto bulime yalunfunyisizza teyakulanga oyo y'obuyembe munaye sina kyennaba firstborn wange saalwala saasesema saakola ki okujjako nkulaba eyeegaya gwe njagala mpe ku kyalyako nga buli kimu nkyagala n'amayirungi wali ogenda galya kasobola nga weegaaya ngamba buli kimu nkyagala lwali luzibu nnyo Okay, Frank agambye tusiibule ebigambo bye bisembayo eri abakula ku Bukedde TV. Namanyi mugenda kugenda abaana bange abamwe wadunga ngamba basolo tubuuza at least ita abaana bange bababuuzeeko. Okay, nga tusiibula. Kale mujje bambi mujje ayokulu yange je nkola nayo abanfudde kyendi omanyi okola biba teamwork. Yeah. Okay. Omamita kyayiswanga. Kyayiso ogamba otya? Sigamba sebo. Wali abantu bakulabe. Nde bulungi sebo ogamba otya sebo. Bwani? Nze Lwanga Charles eke ekyana kyamu. Olabikanga omuwagizi wa Manchester United. Ekyo tebakibuuza kubanga eri musaayi. Tuyimirire. Mama Kagabano oli otya? Jendi sebo. Erinnya lye tufu lyenjogedde. Kyenkana nalyo lyange.
Nenga gwani. Nze Sara Lindo, abanji gwe bayita Nalongo. Nalongo, abalongo bo balino bakiwanyi. Abalongo mbalina. Alhamdulillah, gwani Brad. Amanya Ronald Segujja. Amanya Ronald Segujja. Ozanye emizannyo emeka? Sofa nzanye emizannyo 3 egy'oku TV, series ziri 3 ng'eriko bagiyita no time. Kati tuli ku no time ko tutambulira. Amanyi tugataddeawo. Tewali budde. No time fi West abajamaika. Tewali budde, buli kyokola kikole mangu, buli kyosalawo kisalewo mangu esiterinda. Okay, tetugenda sukakao ajini nakachwa. Thank you very much for your time. Nkwagaliza olunaku olulungi. Muganda nge Frank obadde tremendous behind the camera. Hassan akute umbrella manye mbera y'obudde nkuba etonya wamwe kawano. Eteriyo. Tekisoboka. Abafe bamukisa. Fe bamukisa. Ndaba wano okeri tetonya. Kale toyanze ababaddeko olunaku olwaleero atusinkana olunaku olw'enkya inshallah musibe bulungi mweraba. Wakiso Comprehensive Institute of Health Sciences lisomesa certificate in nursing, certificate in midwifery, diploma in nursing ne diploma in midwifery extension. Wewandise mu January ne July intake. Be bantu bambe nakulanga negomba ngamba banaye kali nange sinazanya ko ku filimu kali nange sindibera kawo nga ndabika ku TV. Ekyo kituufu naye gamba bwe nabalabanga ku TV ngambego. Togamba be nakulanga ndaba. Chogamba wali kibebi nga jini nakachwa mukazi mu. Nnyo. Onalimba. Sinze kuzala nayo oli. Olaba nakati nkyali kibebi. Chogamba jini nakachwa kuzala. Kisobokera ddala bulungi nnyo. Katuyite embozi za boda kisobokera ddala bulungi nnyo. Tumide Badru Kasuku n'abalala. St. Gertrude School of Nursing and Midwifery ekuwadde omukisa guno otuukiriza ekirooto kyo. Jangu osome obwa nurse oba midwifery ku ddaala lya certificate. Tulina buli kyetaagisa mu kusoma. Tusesera ku ddiini, empisa era nga twakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo. Bukedde TV ko program bagita embozi za boda babita MC Maswanko. Sajja asibiyeko mali agenda kiki ekiro okugana. Nenda so oli bulungi. Ndi bulungi. Omanya kuyitani. Nsubuga Patrick. Nsubuga Patrick. Yes sir. Kembele tomo misubugu fubutuka wa. Nsubutuka Nsanji. Sulamaya. Kalodi. Wazimba. Nsinazimba naye ndi mu nteekateeka. Yes sir. Ndi mu nteekateeka zizimba. Yes sir. Mukyala yewa yanjula. Omukyala sina yanjula sir. Ninga gyali waka. Omukyala gyali. Ababoda banga matemu bana bakyala. Guwa ku kikolo otya. Ababoda tubana bakyala mu byanza mu byanza. Omuntu yenna obuvunanyizibwa olina okuba n'omukyala n'abaana. Ababoda baba bavunanyizibwa. Ate lwaki? Obuvunanyizibwa kiki? Obuvunanyizibwa kye bayita okubeera omuntu ayina omukyala ayina abaana abalabirira abawa buli kyetaagisa. Temwagala kulabirira abakyala temala kuwa buyambi baana kikirwaki mwefudde ki? Obalimba. Omuntu yenna obuvunanyizibwa kyonga nti omuntu yenna obuvunanyizibwa okujjako ng'oyo muyayeyaye. Naye omuntu atali muyayeyaye alina okuba n'omukyala n'abaana n'omulimu gwate n'oguwa ekitiibwa. Omulimu gwa muwokimuka nga mujja kumubaka abantu obusawo. Kituufu bagamba mulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika naye si nti ffenna bwe tuli. Mwe bali akala abayinza oba nga bakola empisa ezenkyafu naye si ffenna nti bwe tuli era omuntu yenna obuvunanyizibwa olina owa omulimu ogw'ekitiibwa omuntu n'omutaako n'omutwala bulungi n'omutuusa bulungi naye n'akusasula gwe mulimu omutuufu. Mukwana baka abasajja bw'akamuteka ku boda booti otandikirawo mpokera ebigambo kikiba kimwewumuza. Nedda ssebo ekyo kikyamu kubanga omuntu yenna ate era omuntu ng'olina omukyala ekiggwanyisa buli mukazi gw'osanze. Ogambye ki? Omuntu ng'olina omukyala ekiggwanyisa buli mukazi gw'osanze kiba ki? Towana tozungana mukyala mulala. Ate oyagala ki olwedde olina omukyala wako olina abaana balina okusaba sukaali balina okusaba emmere school fees yeetaagisa ogende ngo sente oziyiwayiwa bwotyo olwo n'osobola otyo obbalaga. Mukyala we yakola oba yabeera waka nga foofu? Mukyala namukolyawo ka bizinensi ewaka akola. Ka bizinensi kyako. Namuteerawo omudaala atunda amanda atunda emmere ennyaanya butungu ebintu ng'ebyo oba omanya nti gwero biganye n'osanga naye atutenganyiza. Omukyala muleke abeere waka omuwasa kufumbira kulabirira. Kituufu naye sente z'ennaku zino nga bw'ozimanyi teziwezeka oba oli awo tetenkanya naye n'atenkanyayo ne musobola okubeerawo. Singa mukyala wo osanga omukolera ka bizinensi waka n'osanga ekisajja ekirala nga kimuwa golola nga kimuwa kasente n'okeera mu ssimu ye n'ogenda okulaba nga mulimu omusajja amusindikidde ssente nawe nga mukwano banne kasente kakolyako okola otya?
musajja wattu si byangu naye ekintu ekyo ye Katonda ndoze yakuwa omuntu omutuufu nkati sinza kubange mukyala wange sikirabangako sikirabangako simutabanyumbangako kasimu wakasimu simu nebatabula mu Katonda ye ayinza obanga yakwatako ku yange nayagala obe mutabule naye nze ye sigikwatako yamutabula etya otunyumizaamu ekyamazima oba waliwo essimu ndoza ye bano bakasoma abafa abamu abatukubira amasimu agenda nalowoozaamu nti oluusi oba oli mukyalawo naye nga toluusi si kituufu n'ogeza kale gwe n'omunyonyo kasoma yakubira ssaawa mmeka muneyo kasoma ne bw'aba akubye essaawa nga 2 ez'okumakya oba ne bw'aba akubye nga ku 2 eze kuba nze ntera kunyuka ssaawa 3 kitundu tunyumize waliwo akatuuka okaboti bafa kasoma n'akuba essimu olwo nalingira essaawa kasoma n'akuba essimu lwagikwata gwe ganga ate tuba ne bakasoma bali fani kasoma yali mukazi yagamba atya edda kakati ye kasoma bw'akuba essimu oluusi ng'amanyi nti musajja alina ogikwata omukyala n'agikwata ayinza abamu ayinza okutuuka ng'ayomba buyombi kwata essimu etali ye biki kati ate nonodooza n'azaayo faya nakutabukira munaye n'atabukamu awo naye ate omuntu omunyonyola ekyo nekivaawo wenyonyolako otyo mga bebi olabadde kasoma wagamba oti mukwano ekyo kiveeko olwedde kasoma ate emirimu gye tukola weegayirire bakasoma betuvuga tetuvuga abasajja bokka tuvuga abakyala n'abaami ekyo n'okimunyonyola oba kaali kantu yali kasitoma oba kaali kantuko yali kasitoma si kantuko yesebo bagita Bukedde TV omusajja atugambye mukyala we yayombamu oluvannyuma n'atereera bagita Bukedde TV bamuta MC Maswanku mbozi za bodaboda St. Gertrude School of Nursing and Midwifery ekuwadde omukisa guno otuukirize ekirooto kyo jangwa soma obwa nurse oba midwifery ku ddaala lya certificate tulina bwe kyetaagisa mu kusoma tusesera ku ddiini empisa era nga twakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza ne ebyoki ku Bukedde TV nga biwagiddwa abakapeeka Universal Sacco tutegeeza bannayuganda ti tutegesa olukuŋŋaana lw'abammemba bonna nga 27 Ogwokusatu awo ku kisabo kya Standard High School Kapeeka nga tujaguza emyaka 10 kussa ebirabo eby'enjawulo eby'okuwangulwa okumanya ebisingawo tukobire ku ssimu zino wammanga. Famire yange tukozesa Kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira clean your skin ng'okozesa Kyogero products asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Oidi mukwano gwange momo emomo omwidi bulungi alina musaada we buli lwabanga ni birthday musaada we yamukoleranga surprise party batawo party kuluno musaada oyo tiyaliiwo yaweereza ebirabo mu birabo mwali mu keeki enene oidi nga bamuwa n'ekimuli kya mutwale musikani nga tanafuna kasaayi ku bwongo kati nze bwe mulaba ne manyo n'omukazi asobola okufiira wano okyekete bulungi nnyo nze nali badde mabega ne mukwata ne mukuba mu motoka twe kumuleeta ne mukwaki si gwe yamutomedde ripooti zigamba nti yamutomedde eyamuleese nedda lwakuba kati bo bali bakoze bukozi mu basajja bonna abali mu nsi muno abali mu Uganda n'osalawo ogende ne bba wa muganda wo lwaki oleeta enjawukana mu family osazeewo ogende ne bba wa muganda wo olowooza gw'ogenda ofunamu emirembe mama ali eri pressure zimukuba taata takyategeererako ddala ebyoki ku Bukedde TV nga biwagiddwa abakapeeka Universal Sacco tutegeeza bannayuganda ti tutegesa olukuŋŋaana lw'abammemba bonna nga 27 Ogwokusatu awo ku kisabo kya Standard High School Kapeeka nga tujaguza emyaka 10 kussa ebirabo eby'enjawulo eby'okuwangulwa okumanya ebisingawo tukobire ku ssimu zino wammanga. Famire yange tukozesa Kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira clean your skin ng'okozesa Kyogero products asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Bukedde family kusabukululidde tulya yidi tega Bukedde TV 1 buli kiseera olwo tukusoya ebibuuzo mu pulogulamu yatukyongereko neddaku bw'okiyita bunnambiro ojja kwewangulya hampa n'okuyingira mu kalulu akanakutwala mu humula olw'okuwangula ekyapa ky'ettaka ate ku Bukedde Famma ddemu ebibuuzo mu pulogulamu ya ddaku wewangulire ekitereke makeke olwo mu Bukedde olupapula salamu akakonge kaleete ku kitebe kyaffe obuuka we ejenti waffe ojja kuba oyingidde mu kalulu w'onaawangulira ekitereke mawuuno etulya yidi litegekeddwa Bukedde family niriwagimu